oluvannyuma lw'abantu abafiira mu bubenje bw'oku nguudo okusingira ddala obwo bw'abagoba bwa bodaboda obweyongedde ennaku zino, ekibiina ekidduukirira abalwadde n'abagudde ku bubenje nga kikozesa motoka za ambulance ekya St John Ambulance kisabye gavumenti eveeyo esomese abagoba ba bodaboda n'ab'ebidduka abalala amateeka agafuga eby'entambula. Nakawesa highlight alina ebisingawo. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka mu ggwanga oba giyite traffic, abantu 500 be bafuna obubenje okuva ku nvuga embi eya bodaboda era nga ku bano 150 be bafa buli lunaku. Embeera eno ereetera gavumenti okuteekawo wadde ey'enjawulo mu ddwaliro ekkulu e Mulago awatuukirwa aba bodaboda babeera bafunye obubenje era nga bano bagamba nti n'akasenga akamu akaweebwa aba bodaboda tekamala nga baakussaawo n'obusenga obulala. Ekibiina kya St John's Ambulance nakyo kivuddeyo ne kitegeeza nga abantu bekisinga okudduukirira mu bubenje bwe bali aba bodaboda. Ekibiina kino era kigamba nti gavumenti yandivuddeyo n'enteekateeka ennambulukufu ey'okusomesa abavuzi ba bodaboda ku mateeka agafuga ebidduka ku nguudo ng'okwo kw'otadde n'okubalondoola mu mirimu gyabwe. Kino kisobozese obubenje okukendeera mu ggwanga. Okusooka tulina amateeka agafuga entambula za motoka ne bodaboda, naye enforcement ebadde nsi. Abantu bavuga mu ngeri gye baagala, tebagoberera amateeka. Ne industry ya bodaboda, abakulu ba industry eyo tebateekamu discipline mu bavuzi ba bodaboda. Ekyo kye kireese omutawaana. Ekintu si kizibu. Ekibiina kino ekya St John's Ambulance kibiina kya bannakyewa ekidduukirira abantu babeera bafunye obuzibu obw'enjawulo n'okusingira ddala obubenje. Ekibiina kino ebiseera ebisinga kikwataganira wamu ne poliisi okusobola okutwalayo ambulance zaakyo mu bantu ababeera bafunye obuzibu olwo ne batwalibwa mu malwaliro okufuna obuyambi. Ebiseera ebisinga bayita mu poliisi 999 ne batukubira wano ne tugenda ne tubapiiki ne tubalondawo ne tubatwala mu malwaliro. Entambula ya bodaboda teyinza kwewalika mu kibuga Kampala olw'omugotteko gw'ebidduka mu biseera eby'okumakya n'olweggulo nga bannayuganda bettanira nnyo pikipiki zino okusobola okukwata obudde. N'olw'ensonga ekyetaagisa kwe kufuna enkola eneesobozesa abagoba ba bodaboda okubeera n'obuvunaanyizibwa wamu n'abantu abalala abakozesa amakubo. Hairati Nakawesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.